Ebyentambula byongedde okukaluba ku nguudo zonna ezifuluma ekibuga kya Uganda ekikulu Kampala olw'amafuta agafuukidde ddala otufuta okwetooloola amasundiro nga gafuuse gaakaweereege ng'eddya ly'obukadde. Ebisale by'entambula byongedde okupaluuka olwa ebisale by'amafuta okwongera okupaaluuka ku masundiro agatali gamu ng'ate nago gennyini gafuuse gakkekwa ddala nga ku masundiro mangi amafuta tegaliiyo olulaba mmotoka ng'ekyama nga bakola akabonero akalaga ddereeva nti wano tokyama tewali mafuta. Embeera eno yasibuka ku lutalo olwafuuka namulanda ng'amabeere g'embwa wakati wa Amerika ne Isirayiri ne Iraani nga kyaviirako Iraani okuggala akagolomulo aka Hormuz akayisa emmeeri ezeetikka amafuta agakozesebwa mu nsi eziwerako mu nsi yonna. Minisita ow'ebyamasannyalaze n'obugagga obw'ensibo Kanoni Dr. Ruth Nankabirwa Ssentamu olunaku lw'eggulo yalaalise bannayuganda nti beesibe ebbiri banywere kubanga emiwendo gy'amafuta girabise okulinnya mu mwezi ogujja ogwokutaano kyokka n'alabula abasuubuzi abagakweka. Okuva ku $2.5 nga refining charges okutuuka ku $50. Can you imagine? Ne kurudu yennyini bwe balongoosa ebbeeyi erinnye okuva ku $6 buli pipa okutuuka $120 mu mwezi ogwo ogwokusatu mu mwezi gumu gwokka 6 kutuuka ku 10. Ebyo byonna bijja twafectinga ne gye bagagula naye watandise okubeerayo omujjuzo kubanga bw'oba oggadde wali ababadde bafuna okuva wali nga wali oggaddewo nabo bagenda kunoonya wali awalala. Fenna twesange nga tukonvaginzaawo tutandika okuscrambulingira amafuta ago naye yo yuno ebadde ekyatuwadde amafuta nga ekozesa emiwendo egyo gye baagula mu mwezi ogwa January ne February. Kaakano laadiyo y'embuga Kyabasa mujugumiza ggwanga etutta obudde neyetegereza embeera ey'amafuta nga bweyimiridde okwetooloola ekibuga Kampala n'ebitundu ebirala nga etuuka ku masundiro g'amafuta n'okulaba ebyentambula engeri gye bikoseddwamu embeera eno. Omusasi waffe Sharifu Lukenge Njalekeeta ali mu kibuga Kampala wakati era agamba nti g'amafuta ddala gafuuse otufuta. Embeera y'amafuta eyongedde okuzibuwala mu kibuga ky'eggwanga ekikulu Kampala nga webukeeredde olunaku olwaleero ng'amasundiro g'amafuta agasinga obungi mu kibuga Kampala gatunda 5.9 kitegeeza nti liita ebeera ya siringi 6 eza siringi za Uganda. Waliwo n'amafuta oba amasundiro g'amafuta ge tutuuseeko mu kibuga Kampala gamba nga Shell V-Power okuliraana ekizimbe oba opposite n'ekizimbe eky'amapeera awo buli kidduka ekibadde kigendawo nga kifulumayo obufulumi akabonero akalaga nti essundiro ly'amafuta lino wetwogerera bino teriyina mafuta. Mu bitundu ebyewandegeya waliwo ababoodabooda amasundiro g'amafuta ge babadde gagendako nga tegabaguza bagamba nti bakyalinze bakasitoma baabwe be bamanyi ab'olulango. Tuyingidde mu paaka empya mu kibuga ky'eggwanga ekikulu Kampala ne paaka enkadde wabula abagoba ba takisi banyiivu abamu bagamba nti bongeze ebisale eby'entambula ate abalala bagamba nti basiiba mu paaka za takisi ensangi zino bakolerera mafuta gokka tebaddayo ka nakantu. Amanya nze Musa Buteeraba kolera ku stage y'eggaba. Amafuta galinnya gatuyisa bubi kubanga ggaba luli twalinga tuvuga omutwalo gumu 13 kati olwaleero tuvuga amafuta emitwalo 2 ogenda eggaba n'okudda 2 ate abantu bootwala 2.8 abakomawo tebaliyo kakati ate ku stage tetusobola kuongeza lwaki abantu baavu tebakyakola babagoba tetulina ate oluguudo lwaffe lwa myalo emyalo bagisiba abantu tebakyaliyo kati tubonaabona lwakuba tetulina kyakukola. Amafuta go geyongedde batugenda tugamba omwezi gw'okutaano kigenda kuba kiyitirivu nnyo neffe nga ba transport tutusaba gavumenti etuyambe etukwatireko tufuna amafuta ku sente ntonotono
tetulina mutuko tukyatwala wadde bw'ogitwala bw'ogizza otwala 2 onyweddeko gumu 8 osasuddeko 15 loading n'olukumi okuyingira ku mulyango osigazaako 2,000 era bw'otayita basaabaze tolina kyofunamu nsigala enza zekaka mpaka enkadde. Ku luguudo olwa Northern Bypass gye tukedde okuyita enkya olunaku olwaleero wakati mu Namutikwa w'enkuba eyo ndabye abagoba ba bodaboda babiri nga bawunzise pikipiki bazifuuwamu wakati mu Namutikwa w'enkuba ng'akabonero akalaga nti abo tebasuze n'amafuta mu pikipiki zaabwe. Byebyo nga bikyali bityo mu Namutikwa w'enkuba akedde okufudde emba enkya olunaku olwaleero bw'otuuka ewa Kisekka wali amazzi mayitirivu obungi ate gali wakati mu binnya era bangi bakwamirawo sayidi awo. Ku lwa 88 akatonyaze 8 y'obujjajja Lwasa Mayinja nze Munabuddu Lukenge Sherifu wano ku paaka. Y'omusasi waffe Kanwaji Baziwane okuva eri Antonde agambye nti ebyentambula ku luguudo oluva eri Antonde okudda Embalala bikaaye olw'ebisale by'entambula ebyongezeddwa olw'amafuta. Okuva e Kampala okudda eri Antonde olugendo olubadde olw'omutwalo gumu n'ekitundu kati balusaba mitwalo 2 nga baddereeva ba takisi balabudde nti singa ebbeeyi y'amafuta esigala waggulu era baakwongera okwongeza ebisale n'okusingawo. Amasundiro g'amafuta mu kibuga ky'eri Antonde gatunda amafuta kati wakati w'ennusu 600 n'omutwalo erita nga babamu ku bavuzi ba bodaboda mu kibuga ky'eri Antonde bekokkodde embeera eno. Ebbeeyi y'amafuta eyeekanami wano mu kibuga lya Antonde kubanga seero zitunda amafuta agatenkanankana. Mulimu abatunda omutwalo, mulimu abakendamu 5, mulimu abakananamu 5. Kati ngene bwe buli omuntu atuula ku piki nga kimwetaagisa okubanga tawuni service gitubadde tutwalire 2 nga kyetaagisa kumpi 13,000. Kati ebbeeyi y'amafuta eyeekanamye tubadde tusaba gavumenti etunule mu nsonga y'amafuta kubanga ebbeeyi esusse okubanga eri waggulu. Tuteeka ku 13,000 n'abatambula bennyini tebalabika. Tusaba gavumenti etuyambe tunule mu nsonga zaffe nga ffe abavuzi b'ebidduka naddala ababodaboda bamufuna mpola. Nnyini ntebe w'eggombolola eya Lwengo Lulo Kizito Lawrence mweraliikirivu olw'ebbeeyi y'amafuta eyeekanamye ate ng'ebintu ebitundibwa byo biri wansi gamba ng'ebbeeyi y'emmwanyi ebijanjalo ne kasooli ng'ate ye eri wansi ng'ate bye balina okutunda. Ebintu ebitundibwa ate byo bisigadde biri wansi n'ekyo tusaba gavumenti birabike nga nabyo birinyisibwa abantu baffe ab'owansi basobole okubitunda nga bajjamu akasente kubanga kati bw'otunuulira emmwanyi essaawa za leero emmwanyi zasse ziri mu bbeeyi ya wansi ate nga amafuta geekanamye ebbeeyi n'ekyo ebintu byaffe bivaamu akasente abantu baffe bye balima kati essaawa za leero ebijanjalo biri mu bbeeyi ya wansi kasooli ali mu bbeeyi ya wansi ate amafuta geeyongedde go obungi n'ekyo tusaba gavumenti erabike nga esala amagezi gonna. Ebbeeyi y'amafuta mu ngeri y'emu ku luguudo oluva e Kampala okudda eggulu naddala mu bitundu by'e Luweero naye erinnye kati liyita egula wakati w'5,470 era kino kiviiriddeko ebisale by'entambula okulinnya. Omusasi waffe Ttaaka Konsolata abirina. Ebbeeyi y'amafuta ku luguudo mwa Sanjala oluva e Kampala okudda eggulu naddala mu bitundu eby'e Luweero nayo bw'ogeraageranya teyawukana nnyo na mu bitundu birala era nga nayo erinnyidde ddala bw'ogeraageranya ne bulijjo. Eno amafuta gatandikira wakati w'5,400 paka 7 nga wamu batunda 5,400 awalala 6,200 awalala 6,500 paka ku nnusu 7. Bw'ogeraageranya amasundiro gonna Shell ekyali yaddeyaddeko nga dizeri emutunda 5 10 ate petro n'emutunda 15,400. Ebbeeyi y'amafuta ekoserezza ddala ebisale by'entambula mu kitundu kino bw'ogeraageranya ne bulijjo nga bulijjo bw'oba olina 15,000 ziba zisobola okutuusa e Bwaise kati ekitasoboka ate era nga bw'oba weyongerayo paka Kampala zibeera 6 ekinene nnyo. Kati abavuzi ba takisi bagamba nti bw'oba tolina nnusu 8 tolinnya mu takisi yaabwe naddala abo batuukira ddala mu kibuga newankubadde nga bo abasaabaze bagamba kino kyongedde okubanyigiriza. Ku lwa 88 katonyeze 8 CBS FM radio y'obujjajja nze Ttaaka Konsolata wano musaza lya Kabaka eri e Bulemeezi. Mu kibuga Masaka mu ssaza Buddu okufaananako n'ebitundu bya Uganda ebirala emiwendo ku bulusindiro ly'amafuta gyawukana. Omusasi waffe Saalongo Edward Tomusange Kayinja kabituwe. Ng'obadde oyingira mu kibuga Masaka ng'ova ku luguudo lw'e Kampala ku ssundiro ly'amafuta erya Total Welcome
webukeredde nga liita ya petroli egula shillings 53.9 ate ya diesel 52.9. Ku ssundiro ly'amafuta erya Dawson ng'okkirira mu nnyendo ova ku Welcome webukeredde nga petrol lita ya 7 ate diesel ya 55. Shell kitovu mu nnyendo lita ya petrol eri ku 55.39 ate ya diesel eri ku 55.35. Ku ssundiro ly'amafuta erya gazi ku lw'ekitovu lita ya petrol ya 59 ate ya diesel ya 53. Ku ssundiro erya BAM mu Nakayiba lita ya petrol eri ku 65 ate ya diesel eri ku 59. Kyekimu ne ku BAM eriraanye ofisi za UEDCL wadde webukeredde bo babadde batunda 7 lita ya petrol weziweredde essaawa 2 nga basazeeko batunda 65. Ku Shell Malindi awamanyiddwa ng'ewa Kamulu batunda lita ya petrol 53.9 ate ya diesel 53.35. Yo ku ttoto y'omu kibuga Masaka abantu Ssekinnoomu kitegeezeddwa nti tebakyabaguza mafuta nga baguzaako ba bitongole nga omukozi omwe asangiddwa ku ssundiro lino atayagadde kumwatuukiriza mannya ategeezezza CBS nti n'ab'ebitongole tebakyabawa amafuta ge beetaaga nti kuba tegabamala. Ssaalongo Tomusange Kayinja ku lwa CBS ndi mu kibuga kya Ssaabasajja Masaka City. Mubende omusasi wa Fesebuufu baana ba Kintu Kironde agamba nti amasundiro g'amafuta kaakano amafuta buli omu atunda bbeeyi ye kyokka nga abagoba ba takisi babadde tebannalinnyisa bisale. Ebbula ly'amafuta eryeyongera mu ggwanga buli olukedde livuddeko amasundiro g'amafuta mu kitundu kino eky'Emubende buli limu gatunda ebbeeyi yaago ng'agamu gatandise ogatunda siringisa 7 ate ng'abalala tegannatuukayo ku bbeeyi eno. Mu kitundu kino eky'Emubende amasundiro g'amafuta agamu lita ya diesel eri wakati wa siringisa 5,400 ne siringisa 5,500 yadde nga wakyaliwo agakyaliko wansi nsi nga go gagatunda siringisa 5,205. Embeera eno eviiriddeko n'amasundiro g'amafuta agamu okuggalirawo ddala nga tegakyakola olw'ebbula ly'amafuta mu kitundu kwogatta n'ago agasalawo okuggalawo ebiseera ebimu naddala akawungeezi nga bwe balindiira okulaba ebbeeyi enkeera w'enaaba oba eneeba erinnya basobole okutunda ku bbeeyi. Kino kikosezza ebyentambula mu kitundu kino ng'abavuzi ba boodabooda mu Mubende municipality town service eya boodabooda gye badde bakyatwalira siringisa 1000 bagiyimirizza mbagirawo nga kati ne wabeera ng'otambula awayirawo mita 5 zokka bakusaba siringisa 2,000. Bo abavuzi ba taxi betuuseeko bategeezezza nga okuva Emubende otuuka e Kampala bakyatwalira emitwalo 2 ate okuva Emubende otuuka emityala mutwalo gumu ng'era ng'ezibadde nti kubanga bakama baabwe tebannatuula kubalambika kiki ekyokkola era nga kano ke kalembereza ke bakyalinawo yadde nga bali mu kukosebwa. Sebuufu baana ba Kintu Kironde CBS FM Emubende. Ate mu kibuga Jinja omusasi waffe Kirabira Fred agambye nti weewaawo ng'ebisale eby'entambula birinnye naye tebinnapaaluuka nnyo kiri awo kyokka nga g'amafuta gakkekwa ddala. Nga embeera ya bbeeyi y'amafuta bwe yeeyongera okulinnya buli olukya y'omu kibuga Jinja n'emiriraano amasundiro gatunda bbeeyi ya njawulo. Ku ssundiro erya Total ku Clive Road mu kibuga Jinja petrol elita eri ku 5,400 ate diesel 5,299 buli lita. Ku ssundiro erya Oilcom petrol station petrol agula 5,599 ate diesel 5,119 buli lita. Yo ku ssundiro erimanyiddwa nga Pacific ku luguudo Iganga Road mu kibuga Jinja petrol atuse ku 5,699 elita ate diesel agula 5,200 nga n'awalala bwe bityo. Ekyewuunyisa amasundiro agamu bwe gabeera ne petrol ate gabeera tegalina diesel. Yo paraffin mu kibuga kyonna yabula dda. Bo abagoba b'ebidduka babudde ne balabula nti singa bbeeyi y'amafuta esigala nga erinnya nabo tebagenda kulonzalonza bakwongeza ku bisale eby'entambula. Ababodaboda bo bagamba nti stage esooka ebadde ku 1,000 egenda ku 2,000
ku lwaki Abbas eryo Buganda ey'obujjajja radio ekyasinze mu zonna Fred Kirabira ebusoga. Obwakabaka bwa Buganda bwakwongera ku bungi obw'abalimisa abalambika abantu b'abeene ku by'obulimi mu kaweefube okwongera ku bungi bw'ebirime n'omutindo gwabyo. Ekyama kino kibikkuddwa minisita ow'ebyobulimi obulunzi n'obuvubi n'obwegassi Oweekitiibwa Hajji Amis Kakomo mu kulambula abantu ba Kabaka ab'omu ssaza Buddu okwakulembeddwamu Katikkiro Charles Peter Mayiga n'ekigendere ky'okwongera omutindo ku mirimu gye bakola. Bwe yabadde ayogerako eri abantu ba Ssemunywa ku mwalo ogw'Ekasensero, Oweekitiibwa Hajji Amis Kakomo yakinogaanyiza nti obungi bw'abalimisa bwakuyambako abantu ba Sseggwanga okufuna obukugu mu by'obulimi olwo Buganda ne Uganda bikulaakulane. Nga bwe mwawulira Ssaabasajja Kabaka yasalawo tutandike ssemaduuka ez'Obwakabaka nga zigenderera ebintu bisatu: okutuwa eddagala n'ebikozesebwa by'omutindo, okubibawa ku ssente ensaamusaamu ate okubibasembereza. Era edduuka erisooka twaliggulawo ebuweekula, era ne Buddu ne Kaddabulemo tujja kutuuka tusobole ekizibu ekyo kinogera eddagala. Bwe twali tutandika Mwanyi Terimba, Ssaabasajja yatutandisa n'abalimisa mu buli ssaza, amasaza 18 gonna n'atuwa omulimisa. Naye twali tumanyi nti bajja kukwatagana n'abagavumenti eya wakati. Naye olw'okuba abantu mujjumbidde nnyo obulimi n'obulunzi, abalimisa abo tumanyi tebamala. Era Obwakabaka bulina enteekateeka, saagala kusuna ku mbalirira ejja, okwongera abalimisa 36 mu Bwakabaka beeyongere ku baliwo, tusobole okuyamba abantu baffe mu by'obulimi n'obulunzi. Katikkiro wa Buganda Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga agambye nti okutalaga ebitundu bya Buganda mu nkola eyasitula omutindo kwa kuyambako ku kugabanya amagezi mu nkola y'emirimu egy'enjawulo mu bantu b'abeene. Bwe tulambula ebintu tubiraba, tubitegeera, tufuna amagezi. Naffe tufuna amagezi. Waliwo yagamba nti Katikkiro yagenda okutubulira bye tugenda okukola. Nange nfuna amagezi okuva Lwenambula. Ebintu byendaba, bigambo bye muŋŋamba, nange nfuna amagezi mangi nnyo. Kale nsanyuka nnyo bwe mujja mu bungi ate ne musanyuka, kitegeeza nti kye tukola kituufu, kiri ku mulamu. Mwebale okukola ennyo era mujjukire nti obulangira bw'omunaku bwekolera. Naye kati abalangira nabo bakola n'abambejja, ate gwe omukopi mukole. Katikkiro era yeebazizza abantu basebuufu bwangu obutasalimbirwamu mbwa olw'okukwata ebiragiro bya nannyinimu ebyenkulaakulana naddala nga bayita mu kuwuliriza leediyo y'embuga Kyabassa ejaguza emyaka 30 omwaka guno ng'ekulaakulanya bannayuganda. Tuze wano olwanteekateeka y'Obwakabaka yalangirira omwaka guno eyitibwa situla omutindo, era obwegassi y'emu ku nnyingo 6 eziri mu enteekateeka eyo, kuba tulinamu obulimi, tulinamu obusuubuzi n'amakolero n'emirimu abantu gye bakola omuli n'obwegassi, tulinamu ebyobulamu, ebyenjigiriza, tulinamu omulamu ogw'okusitula embeera z'amaka wawe tubeera, ate n'okuvumbula ebitone. Njagala ab'Ekannabulemu, Bannabuddu, mwebaze nnyo Ssaabasajja Kabaka olw'okututeerawo CBS radio, kubanga singa Kabaka teyatandika CBS oba oli awo n'obwegassi bwe mulimu tebwandibaddewo. Nsanyuse nnyo bwe mpulidde nti Bannakaddambulemu muwuliriza nnyo CBS egenda kujaguza emyaka 3 mu mwezi ogw'omukaaga. Mmwe bibala bya CBS, kubanga enteekateeka eno eya CBS Pewosa eva mu lukiiko olufuzi olwa CBS. Omubaka wa Paalamenti omukyalo wa disitulikiti y'Ekyotera Fortunate Rose Nantongo agambye nti abantu b'e Kasensero balimi ddala era bakwata ebiragiro bya Ssekesa mu ngeri ey'enjawulo, ne yeeyama nti wakwegatta butereevu ku lutalo olw'okulwanyisa obulwadde obwamukenenya. Sawa Katikkiro nga tuyitamu gwe twebaza Ssaabasajja Kabaka olw'enteekateeka zonna zaatutuusaako ng'Obuganda. Tusiimye okulambula omulimi waffe. Omanye abantu bwe balaba Kasensero balowooza tewali balimi ba mmwanyi, naye Sawa Katikkiro omulanga gwo ogw'okulima emmwanyi neeno ku mwalo gwatuuka era tugwettanira. Tukwebaza omulanga ogw'okulwanyisa mukenenya. Ekirwadde ekyo kyasookera eno ewaffe, era omu ku abo abaali abasaale mu obwo obudde mweri bendo lino okulwanyisa mukenenya yali maama wange omugenzi Robina Ssentongo Nakasirye.